Enti toyogera nnyo kubanga ekyo omusajja ajja kukeera ku makya ntakugulira takuwa amafuta genvuga mu motoka yange gange brabas gyenvuga sivuga giwago ni yange enyumba wendi wano yange agenda ku tewali agenda keera ku makya ngambe ate wayogedde bubi ngenda kugoba mu nyumba ne motoka ngenda brabas gyenvuga yange nina ne Maybach nvuga ne Maybach nvuga ne Range Rover byange ebyo byoyina okugumira ng'ofunye omukazi ayina abaana nga toyina nga tomuyinaamu baana ebyo byoyina okugumira nze waliwo ebintu bw'oba toyina baana ng'omukazi wamuzaalamu waliwo ebintu by'otalina kwesembereza ng'emikolo ogikyayira ddala simanyi birthday z'abaana taata w'abaana najja ne yeeyisaayisa n'oggwako emirembe n'otunula eno n'okubira omuntu abatakuliiko masimu ne weetambuza gye batakuyise oyagala agende tagenda ekitegeera kakati ebyo ebizibu by'oba ebimu by'okutte ku mutima n'oga kino nja kigumira kati senga Ivan abaddewo Shakibu abadde agenda alaba anti mba muva muzabaana ba Diamond ne mudda muzaba Semwanga nene endala netuuka neeno ate birthday zanguwa so musaasiranga omuvubuka njagala kyandolinge bulungi kireme mulemanga ekya Henry atakimanyiire kubanga mukazi ayina abaana bakugawe batyo yes nezali yatugamba ono gwasibiddeko buno obudde gwayagala era agenda ozaalira ate wa Diamond baddano nayo Diamond agenzeyo lw'abaana ate zali yamanyi kamera we ziri kayala mugezi ne wa Diamond amusibyeko nga nabbubi nti achekinga ini n'abaana Diamond aleme kuwana mukazi ali permanent okitegeera kati awo yaba akyaliwo ng'omukazi omuwambi wa territory when women are in 40 baagala nnyo abaana baabwe gye wavesti essente kati zali yamanya waateeka okugulu kwe kati alina olwanira territory that's why she checks in and out every now and what then naye Shakibu tekyamulemeye n'abisuulawo n'amuleka ne Shakibu yeetezera naye mu magezi mukuba ne zali era naye kwasinzira ku ndabika ye to attract other girls abali mu saako zaani za zali just in case kiganye n'abalinze Shakibu nabo bangi yes so ne Shakibu wadde bya Diamond webiri ate naye ye marketingidde moso ne Shakibu atayagala okiringa ne Diamond mu myaka gyali mu n'ennyonya gyanoonyamu ssente kyo tekiyinza munyiiza a blessing in disguise kuba naye tanoonya baana muzali femu naye gyaliko wadde yandibadde efula musimanyi gundi afa ku nsonga z'abakadaama nga ewe kasasira awunya abantu kubanga kitezi kale bafudde akisi naye kolera gyalina okusookera Ebola gyalina okusookera mini MP mwalonda mu kitundu ekyo muwada eyandibadde yatooladde ensonga ezo mu parliament yaleyo abantu bafudde nga yeresa ekitiyo n'obusenyo politics wa chipupugali toyo mbogoyi nyakugaza omuntu ntakani abantu bafudde bali mu lulumi okola katemba namule yakwa manti omukazi akaba manti ningo badde n'obudde obutwala ensonga mu parliament kasasira agenda kumala w'abantu bange sikunenya muli faddi mulifuna dio mutima ogulumirirwa abadde kwa bulisa bazanyirako bya bufuzi mwafula abantu ba wansi capital mamuloza bagenda basi kadogo kusala mufuna yakebitiyo mutwala butiye ebitiyo biyole kasasiro tipa tikasasiro yajude mu ekitiyo kimuyole ejo bulede elemedwa atotwala obutiyo loko yagala mawulire niwe bina Uganda bampulize ekiteza batafude mubebwa amagezi tebutabula tabasulusiru mwamuli kuladi muli kutwala ekikolimo ky'obusiru mutwala obubaka butasula bayamba olempi wanchuka si kyechi enchuka kukyusa bulamu bw'abantu enchuka si mawulire enchuka tebakyogera ku radio toka ababajja sagala osiwa lya kadima kasasiro najjula kitezi wawunya mwonga wakawaita mpere wate kifundu wakitandikira nga balinga batalina bakulembeze baidi basite kasi batula mu office eyo kisaka atula butuzi mu office sibalina mulimu gwakola mu Kampala